Abantu 38 be bakakasiddwa okubanga bafudde mu ggwanga erya Myanmar mu lunaku lumu lwokka, omuwendo ogukyasinze okuba omungi mu lunaku bukyanga eggwanga lino litabanguka kati nga guweze omwezi mulamba. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba bamukwata mmundu baasowoddeyo emmundu ne bakuba amasasi mu bantu. Bano bamaze ebbanga nga beekalakaasa mu ggwanga lino bukyanga amagye gawamba obuyinza nga lumu February. Bano baagala amagye gate abakulembeze abaakwatibwa baddizibwe n'obuyinza obwabaweebwa abantu nga bayita mu kalulu okwali Aung San Suu Kyi eyamaamulwako oluvannyuma n'akwatibwa. Ekikolwa kino nakati kikyawawaaza ensi amatu era nga amawanga ag'enjawulo gaakivumirira yadde nga amagye mu ggwanga erya Myanmar gaafuuka kyesirikidde. Omuwendo gw'abantu abafudde guwaliriza eggwanga erya Bungereza okuyita olukiiko olw'amawanga amagatte olukola ku byokwerinda okusala entotto ku butya bwe bayinza okumalawo embeera eno. Gyewo eggwanga erya Amerika litegeezezza nga bwe ligenda okubaako kye likola ku biri mu ggwanga erya Myanmar. Guno gwe muwendo gukyasinze okuba omunene bukyanga okwekalakaasa kutandika.